Amanya gange nze Ddungu Joseph okuva mu Fete Organics Uganda Limited abangi gwamanyi nga Jojo nga fe olunaku lwa leero ate njagala tugabaneko naawe tulaba wonna wooli nga tugabanako ku ngeri gye tulundamu enkoko zaffe mu Brooder. Brooder kyeki? Brooder lyekkulizo ery'enkoko kuvanga nto nesobola okula ebiseera we yanibeeredde ne maama waayo, kubanga okuva edda nedda enkoko tukimanyi nti yabeeranga ne maama waayo. So kati ebiseera yalibadde ne maama waayo ffe tusalawo ne tufuna ekkulizo wesobola okuŋŋaanyiza enkoko zino ne tuzikuza. Naye muno atulaba wonna wooli wano tubroodingirawo enkoko ennansi oba enkoko abaganda ze tuyita ezaffe nti enkoko eŋŋanda. Enkoko zino mu kkulizo lino twetagamu ebintu ebyenjawulo enkoko zino okubanga obukoko buno bukula bulungi, kubanga babeera babebi, baba baana bato. Ekisooka, olunaku olusooka nga bazze abamu buba bukooye, twandisuubidde Brooder yalibadde etya. Brooder yandibadde nga tusobola okuyiwamu obukuta. Obukuta tetuyiwamu bwambaawo, tuyiwamu obukuta obuviira ddala mu mmwanyi. Bw'oba osobodde osobola n'okubikkako empapula z'amawulire ku lunaku olusooka, olw'ensonga okwewala accidents oba okwewala obubenje obusobola okugwawo mu Brooder muno. Tubikkako amawulire, enkoko zino ne bubeera nga busobola ne baba bukoze kalimbwe oli amawulire gasobola bulungi okumunywa, ate ne bubeera nga tebusobola kulya bintu bisobola oba butuga oba okufuna ekintu kyonna ekisobola okubutaataaganya. Era obukuta buno ekirala kibuteesaamu nti butuyamba okufuna ebbugumu okuva wansi ne kalimbwe waazo. Ennaku bwe zigenda zitambulirira amawulire gali tugenda tugajjamu, ebbugumu liryongera okujja ne lituyamba enkoko zino okubanga zifuna akabugumu akalungi wano wezikoze eki wezirinnye, kubanga sandisuubidde bukoko buno okubeera nga bulinnya wannyogoga. Ekyokubiri, olw'okuba bwalibadde ne maama waabwo mu mbeera bwetyo, bw'oba bwagala ebbugumu eribumala, at least mu Brooder muno bw'oba olina obusobozi osobola okuteekamu kye tuyita thermometer okusobola okubanga thermometer etuyamba okupima ebbugumu obungi bwalyo, kubanga bwe liyitirira bugenda kukosebwa. Ekyokusatu, Brooder eno yeetaagisaamu ebbugumu. Mu nkola ennongoseemu ey'Abazungu tukozesa zo brooding lights oba amataala agaleeta akabugumu. Ebbugumu lirina okubanga si ly'amaanyi nnyo ate si ttono nnyo. At least omuntu nga naawe ebbugumu lye walibadde ofuna nga terikkosa, n'akoko kano keetaaga ebbugumu erigwa wakati wa degrees 3 kwa 3 kubanga bw'olwonooyitiriza ebbugumu obukoko buno either bujja kufa oba bujja kweyawula buveewaawo w'obutadde. So tusobola okukozesa ebitaala, tusobola okukozesa essigiri, ate abamu bakozesa stove, naye ffe tulina stove enzungu ojja giraba gye tukozesa just in case amasannyalaze gaba gavuddeko. Ekyokubiri, olina okuba nga Brooder eno bw'oba ogiteekateeka omakinga sure nti obukoko buno tebwetuuma wamu. Bwe buneetuuma awamu obukoko bujja kukola ki? Bujja kufaako. Ekyokusatu, tufuba nnyo okulaba nga mu Brooder muno tukuuma obuyonjo, n'opima obuyonjo obw'enkoko zino, n'obeera nga buli kaseera okebera ku bukoko buno okulaba nga buyonjo ne wansi nga tewatotobadde. Buli lwe wanaatotobala enkoko zino zisuubira okufuna endwadde ez'enjawulo, omuli infections, omuli coccidiosis, omuli n'endwadde endala ezijja okulumba obukoko buno. Ate nga jjukira nga bw'ohandlinga omwana omuto babeera vulnerable okufuna endwadde nnyingi. So bwe tukola obwegendereza
percentage oba mortality rate enkoko zino kwezalibadde engeri gye zaalibadde zikulamu nga tezifa yandibadde ebeera waggulu. Ekirala ne tufuba okulaba ng'amazzi gano gaba mayonjo, naye kusingira ddala enkoko zino bwe ziba zaakatuuka bwe tuba tukozesezza mu nkola enzungu eriwo kati basinga bakozesa glukosi okuteeka mu mazzi, abalala bakozesa kickstart okuba nga bateeka mu mazzi okulaba nga enkoko zino zifuna ebirungo minerals, ebirungo oba vitamins ezisobola enkoko zino okuziwa amaanyi, kubanga kasukaali kali ke ziba zinywedde okuva mu glukosi oba kickstart kaziyamba nnyo okufuna amaanyi ate ne kaba nga akoko kalamu bulungi. Naye bwe tuba tukozesa obutonde, kubanga mu Fete Organics tutunuulira nnyo obutonde, edda baakikolanga batya? Ffe tufuba okulaba nga tukozesa moringa y'emu ku vitamins efumbekeddemu emiganyulo mingi nnyo okulaba nga enkoko yaffe eno ekula bulungi nga tetaataganyiziddwa, ate bw'egenda etambula mu maaso osobola n'okukoona akatungulu oba galiki n'omutonyeza mu mazzi muno oba n'omuteeka mu mazzi muno. Enkoko zino ako katuyamba okukola nga antibiotics, ate okubanga kaziyiza endwadde ziri eza viruses oba n'eza bacterias, okubanga enkoko zino tezirwalalwala oba obwana buno okubanga bukula bulungi. Ekirala nga bwe nagambye ntukulembeza obuyonjo, bwe tulaba nga obukuta buno bugenze bumalamu ennaku ezigenderera, bwe buba ng'obulinga obwekwata, obukuta buno tubukwatamu ne tukebera. Bwe tuwulira nga mubisibisi oba mugenda mukwatira, tukwata obukuta buno ne tukola ki? Ne tubugyamu, ne tubukola ki? Ne tubukyusa ne tuteekamu obukuta obupya okulaba nga enkoko zaffe namu bulungi. Naye buli lw'onoobulekamu ne bubeera nga obukuta buno bukaddiramu y'ensibuko y'endwadde. Ate ekirala, mu Brooder muno tetukkirizaamu bantu bangi kubanga bakola ki? Bajjamu. Buli lw'obanga ogenda okubeera n'ekisibo bwe kityo, nagambye nti buba bwakwegendereza. Olw'okuba buli vulnerable, ojja kufuna omuntu alina ebifuba, alina ssenyiga, alina embeera ez'enjawulo, osange nga obukoko buno ate bw'ayingiddemu ajja kubulwaza. Ekyokubiri, tutunuulira nnyo drinkers zino okubanga drinkers ne feeders okubanga nnyonjo, era buli ku makya tulina okulaba nga tukwata feeders zino ne tukola tya? Ne tuzirongoosa ne tuggyamu emmere ebaddemu ne tuteekamu emmere empya. Ate ne tulaba nti ne drinkers ezo tuzikwata ne tuzooza. Wadde abantu abamu alaba nga enkoko anti tezaamazeemu mazzi. Bw'olaba nga tezaamazeemu mazzi, ate fuba okulaba nga okola ki? Ku stage eyo eya brooding, ofuba okulaba nga oyoza drink eno n'etukula. Tuzooza bulungi ne sabbuuni ne zitukula bulungi. Bwe tumaliza ne tuteekamu amazzi, enkoko nesobola okunywa amazzi nga nawe bw'oyagala amazzi agatukula, kubanga era bw'onoonywa amakyafu ojja kukola ki? Ojja kula. So weetwala okuba nti naawe embeera enkoko eno mweri, naawe bw'okola ki? Nga bwe walyagadde ka mineral water oba amazzi agalabika obulungi, n'enkoko eno nayo kyeyagala. Ekirala, enkoko eno tufuba okulaba nga tuwandiika, tukola record keeping, nti zazzeewo lunaku z'omwezi mmeka, ennaku z'omwezi zaabadde nga lumu. Ne tukola record keeping ne tumanya nti enkoko zino tugenda zibroodinga kumala bbanga ki, okusinziira ku bwetaavu bwo gwe alunda enkoko. Ffe wano muno tuzirundiramu ne tuziteekamu okumala wiiki 3 nga tuziggyamu. So kati bala ebbanga eryo enkoko, kubanga buli lunaku lw'obeera nga tonootinze tolabiridde bulungi enkoko. Ekirala, buli lw'obeera nga totunuulira nkoko eno engeri gy'eryamu, enkoko zijja kufaako ku stage eno. Butunuulire engeri gye bweyagalamu, embeera zaabwo. Bw'olaba nga bwekuumye tebulabika bulungi, sooka omanye obuzibu buliwa. Bwe tuba tukonsideringa obulamu bw'enkoko eno,
tuconsideringa n'embeera gye bulimu bweba tebweyagala empewo ebukosa nnyo naddala mu biseera kati bw'obanga totaddeemu bbugumu limala n'olabanga bonna obulala bonna bulinga obukubiddwa enkuba manya waliwo obuzibu mu brooder era enkoko zisobola okukola ki zisobola okufaako ekirala tunuulira kalimbwe waabwo obukoko buno abamu bwabeera nga tafuddeeyo ku buyonjo bwa kiyumba kino ajja kusanga nga bufuniddemu coccidiosis tunulya kalimbwe n'olaba mumyufu wa kiragala oba mweru ali mu kayero so tunuulira mu mbeera ennyangu okumanya endwadde ezandirumbye ekiyumba kyo naye bw'obanga okuumya obuyonjo sisuubira kufuna buzibu bwonna nga okola ki nga okuza obukoko buno ng'obukuliza mu brooder naye wano ffe mu Fet Organics tuyina eddagala lye tuyita chicken guard herbal vaccination and treatment ery'obutonde ffe lye tujjanjabisa era lye tugemesa enkoko zaffe nga tukola ki nga tukuza obukoko bwaffe so kisinziira ku bwetaavu bw'omuntu ali eyo bw'oba oyagala tuzikuze nga tuzikuza n'eddagala lyaffe ezzungu era bwe tuba nga twakubrudingidde tukozesa sayiko yonna nga bweyina okutambula ne tugema Marex ne tugema Newcastle n'endwadde endala okulaba ng'enkoko zaffe zikula bulungi naye olw'okuba ku Fet Organics tujjanjabisa butonde bwe tuba nga tulunda enkoko ezaffe nga twagadde kukozesa butonde tukozesa eddagala lyaffe erya chicken guard herbal vaccination and treatment then bwe tuba tuziyiza ndwadde nga bifuba na ssenyiga era eddagala tulirina tulitabula mu mazzi oba tusobola okubwa obukoko buno nga bukyali buto ne tugenda nga tubwa at different stages kubanga buli gye bweyongera naddala abantu abamu bakola ensobi naddala wano wawojje obukoko ekyo kikulu nnyo omuntu okumanya wawajja obukoko kubanga bw'otatunuulira mother stock wavudde enkoko ojja kwesanga ng'abantu abamu enkoko bazoozaamu nnyo nti eyabadde eyali ensibuko ya maama ono gwe baazaala eyamuzaala ate baddamu ne bamuzaalamu naddamu ne bamuzaalamu ate naddamu ne bamuzaalamu naddala mu nkoko zaffe enzungu ekyo tukitunuulira nnyo nti parent stock eri yo yali etya buli lw'otaafuna enkoko okuva mu bifo ebituufu ojja kwesanga enkoko ziri bazisaazisaamu nnyo ne bazisaazisaamu nnyo buli lwezongera ozisaazisaamu ennyo okuzisaazisaamu ennyo nti for example ekyokulabirako nti bwazaala maama omukulu yazaala bw'amala okuzaala ate naddamu n'azaala mulala ate n'azaala generation eddako nti eneesooka kika tugikonsidere nga ye F1 ate tuuke endala azaalemu efuke F2 ate eddemu egire efuke F3 F4 buli lw'enazigenda zeezaalamu bwe kulaba nga immunity y'enkoko zino ekola ki tesobola kubeerawo enkoko era tezisobola kukola ki kukula ekirala naddala gwe alunda enkoko eŋŋanda ekirala ky'olina okonsideringa naddala abayaluza amagi weewale nnyo okwaluza amagi ag'enkoko nga gwe mulundi gwayo ogwesoose okwalula nti omwezi ogusooka gwonna amagi ago togaluza bw'onoogaluza n'ogaleeta mu brooder wano obukoko ojja kulaba nga bukunkumuka nga bufa lwaki nti amagi gali gaba gakyali mato so tukola ki tufuba okulaba nti omwezi ogusooka amagi ago tugeewala either tugalya oba tugagaba oba tugatunda then omwezi oguddako amagi ago gajja kuba gavumbyevumby ng'enkoko esobola okukula nga tusobola okufuna obukoko obwo ne bubeera nga bukoze eki nga bugumu bulungi so tunuulira nnyo wawojja enkoko zo buli lw'onoomala gazijja buli w'osanze ojja kwesanga ng'omulunzi okulunda kumunyiwa ate nga yeetamwa ekintu ekyo asobola bulungi okivaamu nga tafunyeemu ebyo byonna bye tulabye ojja bisanga ennaku z'omwezi nga 9 Oktoba 2023 wano e Nateete
ku factory ya Kyapambalasi ojja okusanga ebintu bino ate tumujje tuyige butya bwe ebintu bino bye bikolebwa. Gijja kubala emitwalo 3 gyokka ku makya, ssaawa 3 ez'okumakya. Jangu tuyige bajjajjaffe bakikolanga batya nga bajjanjaba enkoko zino, nga bakuza enkoko zino, middo ki gye bakozesanga, nsobi beewalanga batya okukola ensobi. Ate ku mulembe guno naffe tufube okulaba nga tusobola okukekkereza ebina ebintu bisoboka era byangu nnyo, kubanga bw'onooba ozze ogenda kuyiga butya bwe tukozesa ebintu ebitwetoolodde okuba nga tusobola okusoma emiddo ki gye tukozesa ku nkoko nga nto nga nkulu, tukola tutya dewormers, tukola tutya vitamins, tukola tutya egg boosters, emmere tugitabula tutya, ate biki ebiyamba enkoko okula obulungi, middo ki gye tusimba okwebulungulula egyetandibadde gye twalibadde tetusubwa kusimba okwetoolera ekiyumba kyaffe. Ku bulamu bw'omuntu emiddo egyo edda bakikolanga batya, mu nnimiro zaabwe basimbamu ebibala ebyenjawulo, era byakolanga bitya ku nkoko nga zikula, n'ebintu ebirala bingi. Tukekereza tutya ebitundu 5 ku 100 nga tulunda enkoko zaffe, kubanga abantu benyeddwa okulunda lwaki lwa mmere ey'ebbeeyi. So tugenda kukubuulira ebika bya proteins ebyenjawulo, tugenda kwogera ne ku nswera gye tuyita kirungube oba black soldier fly farming, n'ebintu ebirala bingi nnyo by'otandisobodde kusubwa butya, kubanga nagamba nti ffe twaliwo okuva mu 1600 paka kati weetuli, ate nga twagala oyige ebintu bino, obulamu omuntu bw'asobola obutambuza obulungi, ate okulunda ne kumunyumira, kubanga omuntu asobola okunyumirwa okulunda nga atandikira ddala ku brooding stage, era n'akulira ddala obukadde bwa ssente nga so ennaku z'omwezi 9 tosubwa. Bw'oba ova mu paaka empya oba enkadde, gwerinnya taxi z'ewakaliga obagambe nviiramu ku holiday oba nviiramu ku petrol city nga tonnaba kuyingira bitaala. Bw'otuuka awo ojja kulaba ekkubo eryambuka opposite ne petrol city ng'ebitaalo birengera eri wansi, naye opposite ne petrol city waliwo ekikubo ekyambuka awo. Essaawa eno bali muki wa kolansi, ekkubo eryo obagamba ngenda wa Kyapambalasi. Bw'obanga ojjidde mu taxi osobola okulinnya bodaboda awo n'ekuleeta ku factory ya Kyapambalasi wenyini. Bw'oba zze weevuga, kwata ekkubo eryo, yambuka oyite ku bulongooti obusooka wano wansi, ogendere ddala maaso eri ojja kulengera wali akalongooti ku mukono gwo ogwa kkono, era waliwo n'omuzikiti. Akalongooti ako ojja kuba akayitako ebigere nga 2-3, ojja kulaba ku mukono ogwa ddyo ekikubo ekikkirira awo, ne bw'obuuza nti ewa Kyapambalasi wewa, okkirirako katono nnyo right opposite. Bw'onokkirira katono ojja kulaba geeti eriko ekigambo Katonda lwe lwazi lwaffe, right opposite ne geeti eyo we wali parking, awali Katonda lwazi lwaffe geeti we tugenda okusomera enkoko yaffe. Ennamba y'essimu kojja okuyita okulagirira eri 0701 35 25 9 oba MTN line yaffe eri 03 93 19 33 28 0393 19 33 28. Ate tulina n'essimu zaffe abaagala okusasula, ng'oyagala okusasula tusobole okukola enteekateeka ennungi nga tugenda okusoma ebintu bino, kubanga vitamins tozimanyi n'ebirala ne dewormers tozimanyi, ogenda biyiga ku olwo. Tuyita ku nnamba y'essimu eri 070 6 091 091 oba 0706 091 091, nga ye Airtel line yaffe. Eyo kwe tugenda okusindika ssente emitwalo 3 ereeta amannya ga Ddungu Joseph. Ate MTN line yaffe 0782 50 90 97. So MTN line yaffe kwogenda okusindika mobile money ereeta amannya ga Ddungu Joseph. Bwe batereeta Ddungu Joseph tosindika, naye nga kyandibadde kirungi bw'omala okusindika otukubire
osobole okuregisteringa ate tukuwe ennamba kubanga buli lworegisteringa amangu kituwa wa wogenda okukola ki engeri gye tugenda okuteekateekamu n'entuula bw'eneebeera tusobole okuyiga ebintu bino kubanga abantu bangi generation eno ebintu tebabimanyi so kirungi nnyo ojja obiyige obeerewo ate n'abaana bo babiyige ate omulembe gusobole okudda nga tusobola okukozesa obutonde kubanga amadagala mangi abantu batonze endwadde nnyingi nga bayita mu nkoko naye ffe tujja kusobola okukiyitako.